nti kwakomekerezeddwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde era mu kiseera kino bannayuganda amaaso bagatadde ku ngeri Paalamenti eno ey'e11 gy'egenda okwessaamu empiki z'ebyobufuzi. Bano bagenda kutandika na lupimo lwa kusalawo ku muntu agenda okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu n'omumyuka we wakati mu bbugumu eryolekedde mu kusalawo kw'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ku muntu agenda okubakwatira bendera mu kuvuganya kuno. Yesenkagale wa DP Norbert Mao ababaka abava mu Buganda abasibiridde ettanda okulwana obwezzingirire okunnunula ebintu bya Buganda by'ezzebanja gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni kati emyaka 35. Mao okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda oguteekeddwa omubaka w'ekyotera John Paul Kwago Mpalanyi munna-DP eyawangula akalulu kano. Bwe ŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale bangi mu kwebeereramu. Kubanga owaawano tukkiriza yasinze amaanyi. Kati Sseggwanga we bamumenyako ebiwawaatiro owakyoli yanaasigala. N'olwekyo NRM balina okumanya nti ensonga za Buganda baali bazimaliriza okuviira ddala mu nsiko bwe tuba nga tuli baakwogera mazima. Ensonga si za kukaayanira kati. It is about keeping promises. Mu ngeri y'emu Mao asabye bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya okwegatta awamu baveeyo n'enteekateeka Ssedduge enaasigukulula gavumenti ya NRM mu buyinza. Primary objective yali yakufulumya ali mu ntebe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. N'olwekyo buli omu akwate front ye, abeekalakaasa, abalwana, abakola ki, aboogera mu Parliament. One struggle, many fronts. Emikolo gino gitandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Reverend Father Cosmas Kabogoza nga ye bwanamukulu w'ekigo ky'e Betelemu era nga bw'abadde ayigiriza asabye gavumenti eyembula abasibe bonna abaasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Wakyaliwo bannaffe bangi abali mu makomera nga nabo balina amaka, balina omusaayi, bandyagadde okweyagala nga bwe tukola ki nga n'abakutte omubuuza nti baakola ki. Twagala eggwanga eritambula ng'eddembe ly'abantu lifiibwako. Omumyuka wa Pokina asooka ono nga ye mwami wa Kabaka amulamulyako essaza Buddu Rose Nalubowa akuutidde ababaka ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda nga bayita mu kunyweza ensonga Ssemasonga 5. Twagala mugende mu Paalamenti ng'ensonga Ssemasonga 5 eza Buganda zibali ku ngalo. Ensonga Ssemasonga esooka ey'okulwanirira Namulondo twagala mugikulembeze nnyo. Mu kwogera kwe John Paul Kwago Mpalanyi omubaka w'essaza ly'ekyotera asabye ababaka banne okwewala entalo kubanga ebyobufuzi byaggwa nga kino kye kiseera okukolera abantu awatali njawukana. Tetuyina beetu yadde kweyawulayawula lwa langi zaffe za byabufuzi, kweyawulayawula lwa buwangwa bwaffe n'amalwaliro gaffe tegannaba kutereera. Kati tugenda mu ssuula empya, bino bye tubaddemu tujja biddamu wali, bajja kujja tujja kutambula. Omukolo guno era gwetabiddwako n'ababaka ava mu bibiina ebirala nga ku bano kubaddeko Geoffrey Lutaya, Joanita Namutaawe ne Ronald Evans Kanyike. Mu ngeri y'emu abayimbi abayimba ennyimba ezisuusuuta bategesa akabaga ka muyimbi munnaabwe Charles Tebandeke eyawangudde ekifo ky'omubaka agenda okukiikirira Bbaale mu Paalamenti ey'e11.